Eno video ya leero egenda kuzzaayo katono ku myaka egiyise emabega Eddie Kenzo nga yakawuyawukana n'omwagalwa we Rema Namakula gwe yazaalamu omwana Amaalo. Video eno njagala ekuzzeeyoko katono nga tetunnaba gituuka ku conclusion yadde n'akamu. Beera nga okusubscribinga kikulu, notification bell inkulu nnyo gwe gikonemu ejja kubanga buli video gye tuteekayo ebanga ekutuukako bulungi nnyo, wabula ng'ate mwajuma ng'oli Kyle nkwagala nnyo webale twekuumirako, webale kubanga olaba videos zaffe nkwebaza nnyo, wabula ng'ate ono ali Abu Dhabi Mirembe agambye ye ali Abu Dhabi, webale nnyo kubanga nawe otwekuumirako. Jacinta ali mu Saudi Arabia, webale kubanga nawe otwekuumirako. Fiona mu Saudi Arabia nkutumiddeko nnyo, wabula ng'ate ono agamba Katusiime Jennifer ngali mu Saudi Arabia, nawe nkutumiddeko webale kubanga otwekuumirako, mwebale kulaba videos zino zenteekayo. Videos neno nsaba mubeere nga muzifunamu ekyokuyiga, temukoma mu kulikinga bulikins, wabula ng'ate ne Peter nkutumiddeko nnyo, webale kwekuumirayo. Siraba kifo mw'osinzidde kubanga olaba, wabula ng'ate babirye Masitula nawe nkutumiddeko nnyo. Mwena imbagala nnyo mwena abakomentinze ku videos zino. Tubagamba nnyo nti comments zammwe za makulu, kyovula batubagamba wobanga commentinga n'erinnya lyo n'ekifo mw'osinzidde okubanga olaba, so that mbeere nga nkutumirako. Gamba nti nze yenze gundi ne gundi nkomentinze nga nva bwenti ne bwenti bwekiti ne bwekiti, nja kubanga comment yo njiraba era mbeere nga nkutumirako muganda wange. Wabula ng'ate nze ali mu Katambi, amannya yenze Sheila Adita, gwena omupya eyakajja nga wakatwegattako. Webale nnyo kujja, webale kuyitawo. Nkusaba nawe oleke comment yo, obeere nga osubscribinga, okwate ne kakada kukajja kuyambako nga buli video yonna togisubwa muganda wange. Tugenda kubanga tuddayoko katono emabega ku mukwano gwa Eddie Kenzo tekako ne Rema Namakula. Tukimanyi nti ogwo omukwano gwasanawo era nga bingi ebyayogerebwa. Rema bamukwata n'omusajja mu nju, Rema abadde mulogo ng'akola ebyeddogo mu nnyumba ya Eddie Kenzo, abadde era omwana Amaalo suwa Eddie Kenzo n'ebintu ebirala bingi nnyo nga we tulina okubiyita. Eddie Kenzo ayitidde mu nnyimba, akubye oluyimba olusooka, olwokubiri, wabula ng'ate baleka tebabuulidde bantu ensonga ebaleetedde okubanga baawukana. Era emyaka gyonna giyiseewo, Rema n'atuuka okufumbirwa, n'akola emikolo ne giggwa, n'atuuka n'okuzaala omwana nga baganye okutubuulira ensonga lwaki baayawukana. Kino kyaleetera Abannayuganda bonna okuwagala amatu gaabwe nga baagala sayidi emu, at least eveeyo yogere, nga baagala at least Rema annyonnyole abantu be abamufollowinga, abafans be, lwaki yaveewa Eddie Kenzo, ng'era n'abantu baagala Eddie Kenzo aveeyo ayogere ki ekimu kyayisiza omukazi gw'abadde ayagala ennyo, gw'abadde ng'ayita ne maama. Lwaki baawukanye? Eddie Kenzo ng'omusajja ye yasalawo n'asirika n'agamba ensonga nze ziri wakati wange n'abadde mukyala wange, amanye ensonga lwaki twayawukana, ate tetwawukanye leero, wabula olunaku olwaleero kimbuuseeko wendabye akatambi kensuubidde nti kano ke kabaddemu ansa entuufu, nga Eddie Kenzo agamba nze kyanneewuunyisa nnyo omuntu gwe mmaze naye emyaka emingi okwegatta n'abantu balabye omwezi gumu ku myezi ebiri ate baagale okusaanyaawo nze Eddie Kenzo. Ekintu ekyo kyankutula nnyo, kyankuba wala. Omuntu gwe nali mpita mukyala wange, gwe neebaka naye mu nnyumba emu, mu kitanda kyekimu, nga tweyinamu n'omwana, okukwatagana n'abantu abatemu abatuju, ate baagala okussa tekawo n'okugyawo Eddie Kenzo. Ekyo kyankuba wala. Bw'obeera gwe okola otya era nawe wandyeyisiza nga nze. Kati n'ekyo kyekyandeetedde okumanya nti kirabika ekyayawukana Eddie Kenzo, ekyayawukanya Eddie Kenzo ne Rema, ensonga yeeno Eddie Kenzo agyogeddeko olunaku olwaleero. Era nsuubira nti mwena aba analysts abakola mu by'okunoonyereza mu butambi, information abantu gye bafulumiza gwe n'ogijjamu amazima oba obutuufu oba n'ogikomekereza, ndowooza nammwe ansa mwagifunye right. Nze nga Sheila Adita ndowooza nti yeeyo ye yali best answer oba ye yali secret behind their separation. Nti Eddie Kenzo yatuuka esaa n'akizuula nti waliwo ebitagenda maaso bulungi wakati we n'omukyala.
era nakizula nti ebintu biyinza okuba tebikoma ku marriage affairs, biyinza okuba nga biyingidde mu business n'ekintu ekirala. Wabula ng'ate nze nga Sheila Adita ndi mukyala era ngenda kuba ku side ya mukyala ne side y'omusajja ngenda gibirako, kubanga these are two persons. Ate era mu bulamu buno abantu bonna basobya, omusajja asobya n'omukyala abeera ng'akola ki asobya. Wabula kye nnina okuutira abakazi, however much ng'onyiiza otya, toddiranga taata w'omwana wo n'omuteeka mu bizibu, however much ng'omukooya otya, tokwatanga ebyama by'omusajja wo n'obifulumya ebweru, however much omusajja omukooya otya, teweekobananga n'abantu abakyamu okujja omusajja oyo mu bulamu bw'ensi. Bwe kibanga kituufu edikezo kyayogeddeko, ekintu Rema kyakola kyali kikyamu nnyo. Osobola okudduka ku musajja, osobola okufuna any means okwawukana n'omusajja n'omuleka nga tomulumizza, naye n'agenda nga takulumizza. Wabula ng'ate nammwe abasajja, omukyala bw'oba omukyaye obanga omukooye, tokola bintu bimusindiikiriza. Gy'okoma okusindiikiriza ennyindo ewanda musaayi evaamu omusaayi mu kifo ky'eminyira. Gy'okoma okutulugunya omukyala oba omutuma omuyingizaamu omutima omubi. Ebiseera ebisinga ffe abakyala tukyuka according ku basajja baffe mutuyisa tutya. Omusajja engeri gye yeeyisa mumanya n'omukyala gye yeeyise waka oba omukyala bw'amuyisa oba okitegeera. Kuba ffe abakyala ffe tuvuga family, ffe tusalawo family ebeere ensanyufu oba nedda, ffe tusalawo family ebeere n'ebizibu oba essanyu. Byonna byonna ffe tubisalawo nga ffe abakyala. Tosindiikirizanga omukyala ku jinja kuba aba agenda kukola ekisembayo. Ffe naturally kino nkibagamba mazima, abakyala tuli batemu. Ekyo nkikubuulira, ekyo nkibabuulira mwena mwena abagenda olaba Katambi kano. Abakyala tuli batemu, tutemulira ddala nti omukyala osobola omukola buli kimu ng'asirise, naye olunaku lwasalawo okukuddiza, either agenda na bulamu, agenda na ssente, oba agenda na ddogo. Ebyo byonna abakyala babikola. Nti omukyala oyinza omunyigiriza n'atuuka ekyanga akoye n'atandika okuleetamu eddogo, ate kasita eddogo oligatta n'omukwano liba ligenda saanyaawo buli kimu. Kitegeeza ssente zigenda kuvaawo, omukwano gugenda kuvaawo, n'ebintu byonna byonna bitandika okuba nga bifa. Bw'onyigiriza nnyo omukyala asobola okukwettira, kubanga ffe abakyala ifaawo tetusukkawo. Era mbasaba nnyo abasajja nti omukyala oba omukyaye moving very fast, mulagire wa mugambe baby twawukane, oba sekyo osobola muletera yennyini nnyini okuviira ye n'akweta mwana atambula n'agenda, naye tonyigiriza nnyo. So Katambi Edikenzo ke yakoze kansubire nti ansa yabadde awo lwaki bayawukana, era buli omu ndowooza ansa yagifunye bulungi nnyo. Nange Sheila Adita yeno video yange nkusaba commenting gw'ombuulira Katambi ka Edikenzo wakalowoozezaaki, wakalowoozezaako ki, olowooza naawe ye yali main factor? Weba yes commenting wansi awo teekawo erinnya lyo n'ekifo gy'owangalira okubanga olaba videos neno nkwagala nnyo.